Sikirize bakwata. Malwachi sikirize. Breaking news amawulire getufuna saawa zineno Shalom 256 ngono chaliwa Kasuku Vanfe finally akwatiddwa lwacha akwatiddwa Tamale Mirundi Junior amutaddeyo lwa kumuvuma ne mama we taata we mugenzi byonna bikuletedde maasawo n'ebigambo Shalom byakozesa njagala obiwulirize ongambe byadala ebigambo Shalom byakozesa bisaana okubeera nga bimuteekesayo mujukire bulungi tino lelo Monday era anytime from now bagenda kubeera nga bamutwala mpaka haluzino video njaga tujetegereze ongambe byadala goli kusaidia ni saidia Shalom oba saidia Tamale Mirundi Junior gwe video yino ngira kubiranje ku playing batana bakubira ngo jimpira ka like batana subscribing nawe subscribing how we get ku mkutu gwa fake kwanga this is a developing story binji nyo byecha kuletera mu masawo sokolabe chovola banyoko yafuna kitawo musiru nyoko musiru kitawo musiru muri basiru mwenna muri basiru wamwe you're very stupid and very stupid nyoko mufumbo nyoko mufumbo anyoko yafumbirwawa nyoko bamwake motoka nyoko bamwake motoka ndanyegete mujina mu ewaka gwe nawo oyasamirenze nga nyoko achewola omunyo kitawa kuba bloke empala zifunyire eno ate asimanye kulanya emmere ku mikolo nanga banyongere savu nawo manyira asamira Shalom hani gwo manyira kyasamirira nga kitawa kyasimala eni amasavu nanga banyongere ku savu nawo yasamirira otosa kuzonga za Shalom ne mamije nyoko bamwake motoka kitawa yazala mu nyoko nazala ne bali kyakola okola nyoko muzala balongo bali ngato byogerako ayasamirira wavano mu Uganda ngekulemi ogenze kukola okenze kwa abana bana wazala mba boda wazala mwa boda mwate myembizi ne mwate myembuzi nagatemva olina abana bana mbasajja bana nawo yasamirira. Yes mugamba mutya ndaba abantu bangi abanvuma ku TikTok nena bagamba Junior am the internet nza trendinga nzaliko views atera namwe abanvuma sibayinako buzibu please continue awo wemba agala mubeerawo mwogere buli kimu kwanze tewakyali kivumo kyogenda kunvuma kye batanvumangako nerero advice jemba wanti if you learn to appreciate other people's success ojabba bulungi ka abanvuma basinga obungi mbalaba esente zikyababuze singa otegeera nti Junior ansinga connections ansinga erinnya ansinga sente n'omwekwatako mu kifo ky'okumuwalana osanga olina gy'oyinza okutuuka abantu bangi ekisibye mu bwavu bwe butaagala kwe kuwalana abo abatusingako n'okuboogerera agagambo buli muntu wano asuumuuseemu ku bulamu oba atereddemu bamwogerera ebigambo bino wammanga oyo mulogo yagula amayembe oyo musiyazi oyo mubbi oyo mufere ebyo kati tebikyakola to appreciating success z'abalala tubeekwateko ate tufune gye tweyongera ki mu bulamu abantu batera ovuma President Museveni nti aleese obwavu ekitali kituufu obwavu fe ababwereetedde olw'enkwatagana ekyengera wazimba ku ttaka lya muzeeyiwo lya kyapa tomanyina Land Road wo gwe wateeka luumu 2 mwe wetegulya mu nyampira omwo wena ne muunya amazi ndoza nyoko bajja bawunyirizaako mubeerawo ne kalingirayiti ne muwunyiriza amazi bye musobola ekyengera waliyo ennyumba osoofuluma n'otwala ku papula b'ennyumba eyo Junior ng'okuggyeko okuwunya amazzi n'okuba n'amataka amanene Kampala okolayo ki okola mulimu ki kuba kati wetugenda ngenda leeta ne ku bujulizi because obadde mukwano gwange nga saagala kwogerako naye ate ffe abantu batugamba dde ebintu tutandikire ku accident emmotoka yakutomererawa oba wali seneza transport ze zaali zikkubya bakubidde simu oyina gy'olina okgenda seneza transport ozinyweddemu bbiya ne bakusanga ne bakkuba ebinnyo
That is it. That is it. What influence Jolina mu society okujjako kola amabina. No kiracho nakituddawo n'omutuli omunene. Kati munawe tinawe otula ku bucket n'okola mana wash. Kati gokola kitako wash. Kino nekyenyenya bakiringa soda. Amabina gonna ga bibyero oba akuteeka mupa oba akupika mu bupisi. Junior, I'm not your level. Buli kyokoze mu nsi muno oli feri ya kucho. Right, bashabe nga tubitadde ku mabali ye Chosen Becky olunaku olwaliro abaana bamuzimu nkugambye team Chosen Becky yebisazeewo negamba kama mbaya ni mbaya Chosen Becky tasobya kati wano bwenyini wenjagala nkubulize goli kusaidia ni Chosen Becky oba dictator minja gosoko ulize omalo tulindoza mu comment section. Omanyo mukazi gobedde nayo okuva ku nnyinde nnene n'omukuma n'agejje size y'omubiri gwe nayenkana ennyindo ye. Bontu alina omuwala omuyimbi ng'alina omumwa munene. Mwagala nnyo sigenda mwogera linnya. Just for example. Naye yali mu mbeera mbi ng'abantu kye basinga omulabako mumwa muki. Naye Mukama yamuwa emirembe n'agejja n'omumwa ne gukola ki? Ne gumakinga ku mubiri gwe. Kati n'oyo yajjanga ennyindo nnene nnyo. Amiri n'amubudaabuda mu nnaku ye. N'amuyimiririrawo n'atuuka ng'ennyindo yenkana omubiri gwe. Naalongo Kitone mukwano gwange. Ekko lyaki ku mutima. Mukyala munno lwaki omuteeka ekigere mu bulago bw'agenda waafunira essanyu musango. Omusajja gw'oyogerako bw'aba yasinga abasajja bonna gwe lwaki tomufumbirwa? Ndaba naawe totulaganga ku bbaawo. Golowooza Becky musiru okuzaalira omusajja abaana n'amulekawo. Bw'aba yali tamwagala yandimuzaalidde wadde abaana omanyi ababajjeemu. Omanyi ababasse. Bantu mwe muve ku bantu balivinga obulamu bwe baagala. Osobola okomplaininga oba okuwopa opinion yo ku byagenze ku mikolo naye tolina lukusa lusalirawo muntu gy'agenda kufunira ssanyu. Naalongo Kitone tulekeemu. Tovoola mukazi lwankulaye ekyo takirinaako magezi. Naye baamuzaala bwe batyo. Kati bw'ovuma ennyindo ya Becky gye baamuzaala naye akole ki munnange Naalongo? Naawe olina w'otatuukiridde olinga eccupa ya Pepsi. Tukuvuma olw'ekikula kyo? Nti Naalongo Kitone olinga akatebe kano ka malaaya asiika? Naalongo Kitone no. Ndaba wasusse limitizo. Omusajja bw'oba omwagala nnyo yamuleka tamukaayanira alina gwe yagenda naye naawe oli singo genda mukola amaka. Abantu balina ebintu bingi bye bayitamu bantu bange. Chosen Becky yali afaanana bubi. Ne gwe mwogerako omusajja yali tafaanana bulungi. Yali akola mulimu ki? Ono bw'aba yafuna mu munne n'ono yamufunamu. Yamugjamu wooteri n'ebirala. N'erinnya y'anensi yali emumanye yali akola ki? Bantu mwe kambabuulire. Abakyala balina ebintu bingi bye bayitamu. Nze sinenya mukyala waagenze kufuna ssanyu. Kuba bameka abasajja be balese mu mayumba ne babalekera n'obuvunaanyizibwa ne bagenda ne baawusigalo. Tewaliiwo musango gwe mwenna Naalongo Chosen Becky gwe yakola kufuna musajja gwe yeetaaga oyo gwalaba nti yamusanyusa mu nsi eno kubanga munnange mu nsi eno essanyu y'empeera.